Taata wa Champion Gudo ategedde oluvannyuma lw'okutegeera nti Gudo si mwana we mbiina mu maaso awo gulabisa omutujju bannange byonna byekoze mugenda kubanga nammwe mubyerabirako. Tamale Mirundi Jr bannange atabuse ebitya maama wa Gravity ayina kyatugamba awo omugamba mutya mwasiibe mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nesaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo bannange banteekayo munnange Gravity omutujju kyakoze ku stage munnange nga womanya nti guno mulembe gwa bazungu nnyonnyo kati yayagadde munnange mu kujja ku stage akolewo akatiisa nga woolabaawo naye munnange online shopping yo bwetyo bwe yatukoze munnange byatuuse mu makkati akantu nga tekeekyanga omuguwa nga tegwekyanga tatandise kulinnya abantu ku mitwe bannange mitawaana miri Gravity kiwakoze si kirungi okutuleetera maama wo ng'atunulanga enkima abayimbi abalala balina bamama baabwe batunula bubi gwe maama ali mu ssente naye atunula bubi batomujja mu mbeera embi omukazi atunula bizibu omulese mu kivulu obudde kiro naye ng'abaana b'ennaku zino kiki bannange lwaki temukyakya bantu bakulu omukazi tavuddeyo n'avuma muntu yenna bannange ndabye kano ka vidiyo nenkaba n'okukaaba amaziga naye abaana b'ennaku zino kiki lwaki twewulidde nnyo lwaki twefudde nnyo ab'ekizibu kati omukyala bannange abula bannange byo bikaluza ddala amaziga naye nga naye munaye maama Gravity mulina mu maaso awo ate alina obugambo obusengeekerevu era obuwooma bwaweereza mutabani we Gravity omutujju tugenda kubanga tubulaba naye nga sinaba kubanga mbukutuusaako munnange ye aliyani sikini kituufu oluyimba lwe yayimba nti no ye yazaalibwa kubalumya mitwe kyo kituufu munnange eruweero olunaku lw'ejo gye yabadde wamma kugamba kyabadde kijjubi nnyonnyo kiri kyabadde kiriyo nga kitokota si kisaanikire namunju w'omuntu lekaleka wamma kyo kyabadde eri nga kinyeenya maggi naye munnange gamba gye waviiridde faani munnange nga tatandika takiisinga engatu ya aliyani sikini munnange ng'agikiisinga okugisiimula lekaleka wamma ekyabadde awo kiri kyo kyabadde kikaluka nno kyongedde okulaga nti munnange buli wewola n'omuntu ow'omukisa obeera werumya gwe nga gwe kennyini mutwe kuba okusinziira munnange bannaffe abamu babadde bagamba nedda oyo yasemba oyo yaweddeko takyalina muntu yenna ayinza musanyukira ng'atuuse ku stage naye maama oli faani buli tugabadde mukwano akiisinze engatto munnange agiwembejjeza gyewaviirira obwana obuto akawala n'akalenzi nga buyimba ennyimba za aliyani sikini nga bubula nakusinga nnyinizo yakola ki eyaziyimba kale bannange bye biri mu sayidi ezo buli obaanisa omuntu alina omukisa obeera omala biseera ate taata wa Champion Gudo munnange azirise ki ekimuzirisizza oluvannyuma lw'okutegeera nti aliyani sikini yazzeemu n'atwala Champion Gudo ate ewuwe katubirabe tweyongereyo okimanyi nti no omuyaayi omwana yamuzizaayo nkugambye omuyaayi yamuzizaayo eri gye babeera I can't accept that. Can it happen? Abulira. Abo. Mwana yamuzizayo ekibaliwa. Akayo okutwala Kampala pale. Yebamwade basali. Oh! My Lord, I wonder. bye byate munnange ebituuse ku taata wa Champion Gudo ye munnange aziisa agamba bannaye muvubuka gwe aliyani sikini lwaki teweesonyiwa omwana wange bannange nawe osobola okuzaala owuwo naye muko agali mu nkubu abaana batandise okugayisa mbu maama wa Champion Gudo balabika balina enkwasaganya gye bakikwasaganyaamu ne aliyani sikini si bigambo byange wabula bigambo by'abajjajji bakulu maama wa Gravity omutujju mu bitiibwa ebingi munnange ate ayina entandaawo gyasibirira Gravity omutujju era munnange atugambye mwe mwenna bamwerijjako naye akyabalumiza ddala emitwe katubirabe tweyongereyo mu maaso essanyu ly'amaanyi omwana wange okulemerayo n'abeera myaka 10 n'omusobyo ng'akyakikuba ne kikwatayo abantu nga bakyamuwagira kirungi wange omanyumiriza ku biki kubanga akuyimbira nitusanyuka n'afuna ssente n'atuwa ffeta n'abantu bonna baganda be bwe yali agenda okola ekikulu kino yagambako
ko wangi yali agenda okukola ekintu kino yagambako nti mama nsabirako baki kumusabira kingamba bulijjo akiŋŋamba kubanga fenna tugendera mu kusaba tumanyi Katonda yennanyini byonna kiki kyolabye olwaleero ekisinza okusanyusa ekisinza okunsanyusa kubanga abantu oluyimba bagamba tibalutegeera ngamba leero banaawagira bino bye bataategedde naye nagenze kulaba ng'abantu bajja era wenjogerera bawe owulira otya nga muganda wakoze ekikulu nga kiri sakisesi tusanyuka tubeera happy nga nina essanyu kubanga bukedde wange obuzannyo firimu bukizi bukatandika butandisi bwonna mwebale kubaawo naffe kulabidde bwamuddako yakuddako mwana wa nze mukulu waabwe azirako gwa mukaaga nze ndi mukulu onnange ng'okyalabika bulungi okubanga muyimbi w'amaanyi ng'asobola okuŋŋanya abantu twali tetukisuubira nti aliba bw'ati omuvubuka ow'amaanyi naye lwa kisa kya Mukama okulaba eyakukulira mu kiwuunya okulaba ng'avuddeyo bw'atyo nga naye atuuzizza ku bantu kala kano wakajjawa kala kano wakajjawa kano kakala nga twabafaanana Tamale Mirundi Jr ayina wano munanga ate obubaka bwaweereza abeeri abalowooza nti alien skin agenda kugwa abalowooza nti alien skin tewakyali muntu n'omu amwagala katubirabe ate tweyongereyo n'agaffe nga sinaba kutuusaako Tamale Mirundi Jr ate munange kino kyo kimpangudde naye baana mmwe lwaki mwagala okunjogeza wano omugambo ogutukomokamu baanange baana bawala bambala era gwe wenna mukwana leeyo kati nganze atategeera byakwambala wano nganze oba ombuzizza oba kati eyo ngatto sitayiro ki oba mpale kika ki eyo baanange mugezezaako okutuvuga sipiidi wali wonna nze ngaze wamma ebyokwambala bino byo sibitegeera butereevu kakoolekeza ate wa Tamale Mirundi Jr naye tulabye kyatugamba ku nsonga za alien skin munnaye nno munyiiva atabuse mwesonyi we alien skin kambi batuuseeko tweyongere Champion Gudo yabadde Luweero abantu ne bajja ekyo kye nali mbagamba bakati ne mbagamba mulekerawo okulwanisa alien skin nga muwakana kati Champion Gudo abantu babadde Luweero munsi tolwanisa muntu alina mukisa nze alien skin nali simwagala naye namwesonyiwa tolina kyogenda kukola ku alien skin oba omuwalana oba omuvuma ali mu bulamu bwe kakati MC Kat wandibadde ofa ku bizibu byo kubanga nze kasita olaba nnumbye omuntu wiiki 2 ne ziggwako n'atagwa nga muvaako omuntu oyo abantu abamu balina feva kuva eri Katonda alien skin nabagamba mumwesonyiwe nze namwesonyiwa munsi tosobola kulwanisa muntu wammaako akusinga alien skin ayina abantu ate bamwagala ate tabasasula alien skin si munnabyabufuzi katoyina woomukubira munsi abantu nga bayagadde omuntu ne bw'omuvuma ebyenkanawa nze alien skin namuvaako namuvaako dda era kati nkola byange sininaako buzibu nkola byange munsi tolwanisanga muntu alina mukisa mwe mwenna abagamba okuyamba Champion Gudo temuyina baana musooke muyamba abammwe baserebu abasinga abaana bammwe bali bubi tebasoma n'abasomera basomera mu masomero mabi lwaki temutwalayo abammwe
kitegeera mutwaleyo abamu